gwange ya jini yatukuba omugatti goal zali 7-4 kubanga ebiseera ebyo nga finals zibeerako home and away era okukakana ne bajja ne batukubireyo omupiira naye ebiseera ebyo byonna bagiyita Simba. Akati ekiseera kyatuuka enkyukakyuka bwe zajja mu bukulembeze bw'eggwanga ne bannamagye ne bakyuka ne wajjawo kati president aliko President Yoweri Museveni bagenda okujja nga bayina tiimu yaabwe yasooka nga bagiyita Wazalendo. Olwo ekigambo Simba ne kizikirira awo ne kigenda nabali abaali mu magye mu ebyo ebiseera. Akati Wazalendo nejja nebeerawo nesamba mwalingamu abazannyi nga Yoko Nosinde, mwalimu abazannyi nga Yusufu Namonye n'abalala. Mu myaka gy'ekinaana nga giyise wakati awo nga tiimu eyo bagiyita Wazalendo. Naye ng'era Wazalendo eyo ng'era y'abannamagye okutuusa erinnya eryo baalikyusa ne bagiyita Resistance FC. Eyo ne yasambibwamuko n'omulangira baali bamuyita Nakibinge naye ennaku zino yaseerera. Nakibinge oyo yali akuba namba 3 nga naye munnamagye. Waliwo omulala bamuyitanga oba yali coach nga bamuyita nedda yali musambi nga bamuyita oba Byaja oba yali nickname oba ki. Naye nga ne gundi ne Enoch Bamula yali musajja makanika okusinga ng'akola nnyo emipiira gy'emmotoka egyo okugikanika. Awo ewabba kuli awo nga era asala busazi kubanga tiimu ya Resistance FC yatrainingiranga awo ku kisaawe kya Old Kampala SS. Kale nga waava yali goalkeeper omu ku ba goalkeepers abaali abaatiikirivu mu ggwanga mu ekyo ekiseera. So kakati awo wonna nga Resistance FC olwagira ate afande Henry Tumukunde ng'ayambibwako afande Bilal kati mugenzi ne batondawo tiimu ne bagituuma Kampala United. Yali yaabwe nannyini eyo nange nagisambiramuko nga Livingstone Mbabazi kati abadde coach wa Mbarara City nga yali captain waffe naye twatendekebwako ne ku mugenzi Paul Asule ne tutendekebwako ku mulangira Mike Mutebi. Tiimu ya Kampala United weyongera omuzinzi government nejja tiimu yo negitwala negamba nti kakati yaayo bannamagye tebakkirizibwa kubeera na tiimu zaabwe zabwannannyini. Bwe bityo bwe byali bwe bityo kakati neddayo Simba awo nebeerawo awo nekubira ddala negunoga okutuukira ddala ndowooza juzi mu 2012 nga bamaze n'okuwangula ekikopo ekya Uganda Cup ne balimwa n'okukiika oluvannyuma lwa okubasaba omusingo gwa $200 okwetaba mu mpaka eza CAF eza klabu empanguzi. Amagye ne gagambye ezo ensimbi tezigayina. Awo ne wajjawo ko obuvuyovuyo nakinaki kakati ate okutuusa luno jjo ly'abalamu tiimu lwetuuse okulwana obutadda mu kibinja kya wansi nejja ne bigiremerera ate neegula ekifo kya The Saints kuba The Saints yali yezudde ngeri mu kibinja ky'abamywera naye ate ng'akasente akagikuumirayo tekagimala kati nekirabika nti baali mu katubwe katyo tiimu kakati ye UPDF naye ate ne Simba ekyaliyo njiwuliza. Naye bino byonna mbyogeddeko okumanya bannamagye bano ng'ogyeko tiimu eya Maroons n'eya Police FC zitumanyi nazo nti zino zaaba mukwata mundu. Eno UPDF ebadde ebeera ne tiimu ez'enjawulo naye ng'ebiseera ebisinga zirina amannya ga njawulo okusinziira ku gavumenti ebeera mu buyinza n'enkyukakyuka eziba zeetaagisiza. Naye kati kino ekitongole kya NEC kirina emirimu ddoozi oba kyekitongole kikola amasasi ebintu bwe bityo naye nga kitongole kiri muli mu UPDF. Kale nno kibadde nakyo kyerwanyeeko mu sizoni eno nga bavuganya ku kikopo era bakyayinamuko akamunyeenya kijja kusinziira ku Vipers engeri gyeneeyisaamu olunaku lw'enkya nga bakyalidde ttiimu ya ball kubanga ate bo aba NEC bagenda kukyalira Black Stars eyazzeeyo dda mu kibinja kya wansi. Kale tuyinza okulaba engeri gye bagenda okwataganyamu ensonga eyo. Mu mbeera y'emu Kampala City Council egenda kukyaza ttiimu eya Wakiso Giants. Wakiso Giants ekyakubamuko kasi kyakyala ekyalinda okulaba Mbarara City egenda kweyisa etya. Mbarara City naye olunaku lw'enkya egenda kukyaza ttiimu ya Lugazi wali ewaabwe ekaceeka kati bakyalinamuko wadde basinga Wakiso Giants points 6 naye Wakiso Giants wewangula emipiira gyayo gyonna egisigaddeyo ate Mbarara City ne bagikuba emipiira gyonna egisigaddeyo Wakiso Giants beesigala. N'olwekyo waliwo akantuntu ako bwe kati naye omupiira gwa juzi bwe gwali gusingira ddala omuzinzi Mbarara City gwe yalumba Wakiso Giants Wakiso nejja ne jukubira egoolo yabadde emu ku bwereere. Y'embeera eyo egenda okutambulirako liigi y'abamywera wano mu ggwanga
olunaku olw'enkya era nga ligi yewerekera kusigaddeko emipiira 3 obudde buweddeyo kati asaagirira awo wakoma. Bw'ovaako awo mu mipiira egy'ebika eby'Abaganda Issa Batyayambadde Kimbugwe ono yakampeereza wano obubaka ng'agamba balangira twayiseewo dda tugenze mu round 32 nga tumaze okugyamu bannakinsige bano nno bannyabo wadde batuwangudde olwaleero goolo emu ku bwereere eteebeddwa kojja Kevin Kyeyune naye mu luzannya olwasoose twabakubye 3 ku bwereere ekibajjukira emipiira egy'ebika eby'Abaganda bakyusizzaamu format luli mwasambanga maaki emu gwe bakuba ng'oddaka olinda sizoni ejja naye kaakati mwazeemu akawaayiro buli gw'ozannya omukyaza naye n'akukyazaako akati abannakinsige bwe batukyazizza twabawuzi 3-0 kaakati olwaleero tuddiŋŋanye omupiira ogwo Nakinsige neguwangula goolo emu ku bwereere naye tezitoye ekimala kubanga ffe ezaffe ziba ziri 3-1 awo tuba tuyiseemu tugenda kuzannya n'ente ente eno ng'etutomeratomera kacyanga buli lwe bawulira nti balangira basotta busosi leero kujula kututta busi naye katulabe ogwo engeri gye gunaabeeramu omupiira ogwo gujja kubeerawo nga 13 okukyaza ne 15 okukyalira kubanga gawe mbagambye continual format ya home and away okyala nawe ne bakukyazaakoko ab'ensuma bakubye empeewo goolo emu ku bwereere goolo yeteebeddwa William Musoke kitegeeza nti ensuma nayo eyiseewo mugatte goolo 2 ku bwereere kubanga mu luzannya olwasoose era ab'ensuma bawangudde empeewo goolo emu ku bwereere kale nno goolo 2 ku bwereere zitutta ab'ensuma ku luzannya olwa round 32 ab'enkusu bakubye omutima omuyanja goolo 2 ku bwereere Ibra Kasakya ne Ronald Sewannonda be bateebedde enkusu naye jjukira nti nno ezo goolo ab'enkusu tezibamala kubanga omutima gwabadde gusoose ne gubwokya 3 mu luzannya olwasoose nga tebateebyeeyo kati enkusu ebadde egezaako okulaaliralaalira newangula omupiira 2 ku bwereere naye omugatte omutima omuyanja gusigala guyitamu kubanga gwo guba guwangulidde ku goolo 3-2 kale nno gye gimu ku egyo emipiira egigenda mu maaso egy'ebika eby'Abaganda ku bisaawe eby'enjawulo emipiira egimu gizanyirwa Wankulukuku emirala gizanyirwa ku kisaawe ekya Lubiri SS emirala gizanyirwa wali ku Kibuli SS n'olwekyo kiba kirungi nnyo ne mugoberera ebika byammwe nagenza okulabako nga ne ku mukutu ogwa X nga kuliko akawunti ya ebika by'Abaganda era nga batera okuteekako updates zino n'olwekyo mwenna abaagala okugoberera ebigenda maaso mu bika byammwe omukutu ogwo bannaye mugugoberere ebika by'Abaganda kwe guli ku mukutu ogwa X n'olwekyo embeera eyo naye nga bw'otunatunulakoko ku mipiira emirala nga bwe ginaabeera ab'engabi eyansamba mugenda kuzannya envuma mwe mujja kuzannyira wali ku Wakisha omupiira gwammwe gujja kubeerawo ku Tuesday ye sabbiiti ejja ab'empindi mugenda kuzannya nvubu nammwe mujja kuzannyira ku Wakisha nammwe ku lunaku olwokubiri era ku lunaku olwokubiri kujja kubeerako ku lunaku olwokubiri abalangira kwe tugenda okuzannyira ente era tujja gizannyira ku kisaawe ekya Wakisha ku lunaku olwokubiri era anaabayiseewo ku njovu n'entalaganya agenda kuzannya endiga nammwe mujja kuzannyira wali mugenda kuzannyira wali Wakisha ku kisaawe kya Wakiso Giants ku lunaku olwokubiri n'olwekyo mugoberere nnyo ebiseera kubanga emipiira gino gijja kuzannyibwa okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya wajja kubeerawo ogw'essaawa 4 ez'okumakya wajja kubeerawo ogw'essaawa 6 ez'omutuntu wajja kubeerawo ogw'essaawa 8 n'ogwo ogw'essaawa 10 n'olwekyo omuwanguzi wakati w'enjovu n'entalaganya ajja kuzannya bazzukulu ba Lwomwa ab'endiga ku ssaawa 10 ku kisaawe ekyo ekya Wakiso Giants kakati ate era ku lunaku lwe lumu olwokubiri ku ssaawa 4 ez'okumakya wajja kubeerawo omupiira
Okusooka ab'ensenene mugenda kuzanya ne bazzukulu ba Mutasingwa ab'embwa. Omupiira gwammwe gujja kubeera ku kisaawe kya Kawanda SS ku ssaawa 4 ez'okumakya ku Lwokubiri. Kati olwo ku ssaawa 6 ab'Akasimba mugenda kukyaza ab'Enjobe. Omupiira gwammwe nammwe gugenda kubeera ku kisaawe ekya Kawanda SS. Akati abeddira Akayozi, ab'Akayozi nno bafunyemu ebizibu. Ndowooza ab'amazzi g'ekisasi be baayiseewo. Naye kale fixture yabadde nti nno ayitawo ku Kayozi n'amazzi g'ekisasi agenda kuzannya ab'Embogo. Omupiira gwammwe gujja kubeera ku Lwokubiri ku kisaawe kya Kawanda SS ku ssaawa 8 ez'omutuntu. Kaakati olwo ku ssaawa 10 era ku Lwokubiri olwo anaabayiseewo abeddira Ekkobe n'ab'Ekinyomo. Ono ab'Ekkobe baayiseewo. Ab'Ekkobe kitegeeza mugenda kuzannya Engeye ku kisaawe kya Kawanda SS ku lunaku Olwokubiri olwa Ssabbiiti ejja ssaawa 10. Era ku Lwokubiri leero ndowooza Olwokubiri egenda kubeera outing ya mipiira gya bika eby'Abaganda ku bisaawe eby'enjawulo. Kati era ku lunaku Olwokubiri ab'Engonge mugenda kukyaza ab'Engo. Omupiira gwammwe gugenda kubeera ku Lubiri SS ssaawa 4 ez'okumakya. Olwo ku ssaawa 6 ab'Emmamba Kakoboza mugenda kuzannya abeddira Enkerebwe ku Lubiri SS. Era ku lunaku lwe lumu ku Lwokubiri ssaawa 8 ab'Ensuma baabano bayise ku mpeewo. Kitegeeza ab'Ensuma mugenda kuzannya ab'Obutiko era ku kisaawe ekya Lubiri SS ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti ejja ssaawa 8. Ku ssaawa 10 era ku Lwokubiri ayitawo ku Ngabi Ennyunga n'Omusu agenda kuzannya ab'Ennyonyi Ennyange era ku kisaawe ekya Lubiri SS. Olwo abeddira Enjaza mugenda kukyaza omuwanguzi wakati wa Ŋŋaali n'Effumbe. Mwe mugenda kuzannya ku Lwakubiri ssaawa 4 ez'okumakya ku kisaawe kya Kibuli SS. Akati mu abeddira Olugave era ku Lwokubiri mujja kuzannya ssaawa 6 nga muzannya ab'Omutima Omuyanja abayise ku Nkusu olwaleero. Namwe mugenda kuzannyira ku Kibuli SS. Kati era ku Lwokubiri olwo ssaawa 8 ab'Emmamba Namakaka oba ye gye bayita Gabunga mugenda kukyaza Omutima Omusagi. Mugenda kuguzannyira ku Kibuli ekisaawe kya Kibuli SS ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja ssaawa 8. Kati olwo ssaawa 10 era ku Lwokubiri ab'Ennyonyi Endiisa mugenda kuzannya n'ab'Enkima ku kisaawe ekya Kibuli SS. Nolwekyo awo emipiira bwe gityo bwe gigenda okuzannyibwa ku round 62 musobole okuyitawo okujja ku round 16 fe abalangira gye twatuuse dda. Mugenda okwerwanako ku round 16 no ku round 32 sorry muba mugenda ku round 32 ab'Envuma gye mugenda okuzannyira ab'Engabi eyansamba. Mogwammwe gujja kubeerawo ku Lwakuna nga 13. Ab'Envubu gye mujja okuzannyira ab'Empindi lujja kubeera Lwakuna nga 13 Ssabbiiti ejja. Era n'ab'Ente naffe abalangira we tugenda okukubira bano ab'Ente anti ente ogikubya muggo lwetegeera obulungi. Kale n'emipiira gy'ebika eby'Abaganda nagyo bwe kityo bwe kigenda mu maaso. Ndowooza wiikendi emipiira egigenda okubakwata omubabiro gigenda kubeera ogwe Spain El Clasico na kino ekiri e Italy waliyoko emipiira egigenda okuzannyibwa Inter Milan ne Napoli. Awalala wonna nagenda kubamu bukubi kubanga kirabikanga league eziringa ezaggalwawo.
kubanga awasinga wonna bannantamegwa b'ebikopo tubamanyi ekikopo kikyalaalidde Spain ne Italy era Inter Milan erina okwewozaako obubonero busatu Napoli bwebasinga balina okwewozaako okutandika ne weekend eno nga bakyalira ttiimu ya Torino. Napoli yo eri waka mu Diego Armando Maradona Stadium mwe bagenda okukyaliza ttiimu ya Genoa. Naye kaakati engeri gye watakyali suubi nti Inter Milan eneddamu nesinkana Napoli, kati ekintu kiri mu mikono gya Antonio Conte ne ttiimu ye ya Napoli. Inter Milan yagenze esaagira mu nsonga, simanyi eyagala kwetegekera Champions League okakana nga bagijeemu mu kikopo ekya Coppa d'Italia. Kakati mu kaseera ke kamu bagenze ne bagikuba omupiira ogw'ejjenjeera awo, buli asanga ng'akuba ne Roma yali yakabakubira awaka ne Girona ne gubakuba. Napoli si kwe kubayisaamu eggaali, kati nejja ne bakulembera. Kati kikyali mu mikono gyabwe abasajja bano aba Inter Milan, wabula balina kuwangula mipiira gyabwe gye basigaza ng'ate bwe basabirira ne Napoli ezibiriremu, kubanga yo Champions League final toyina bujulizi nti onoogitwala kobeere PSG kobeere Inter Milan. Ate ne Inter Milan yeetabweti tebazibira nga bayitale. Italy kyakuwa gaapu eyo buli kiseera ng'oyitaayitawo, empitawo yeemu buli kiseera n'oyitawo. Mu Italy ki abeera awaka n'ateebwamu goolo 3? Oyo aba mu Italy. N'olwekyo bw'obanga osuubira kweyisa bw'ote mu fayinaali nga bwe twakulabye bwe weeyisa ku ttiimu ya Barcelona, oli obusajja bwa gondi bwa PSG buyinza okuyisaamu eggaali nga tukitegedde nakitegeera. N'olwekyo ndowooza egyo gimu ku egyo emipiira egiyinza obbakwata omuba bibiro El Clasico mpozi n'egyo emipiira ebiri egy'Italy. Awalala kulwanira bifo, waliwo abalwanira ebifo, abalala bagezaako kunyiriza sizoni zaabwe nga tezirabise bulungi nnyo. Arsenal yandyagadde okunyweza ekyokubiri, waakiri Man U yandyagadde okuseseetukakokko okufaananako ne Tottenham Hotspur. Chelsea nayo yandyagadde okujja mu Champions League positions kubanga ekikopo ekya UEFA Europa Conference bana bakiwangudde era kiba kibatwala mu Europa. Akati ate ofunye ekikopo ekikutwala mu Europa ate naawe onyukidde mu bifo bya Europa, biba tebinyumye bulungi. Akutta akakopoko aka UEFA Europa Conference ne qualification yaye kutwala mu Europa naye ng'ogenze mu Champions League, awo Enzo Maresca ajja kuba ayita ab'omucomo guyitingane. Naye nga twakitegedde nti nno ttiimu z'Ebungereza zonna zakozesezza sabbiiti eno okuvaamu mu Champions League nga n'omukiise waabwe abadde akyabakiikiridde Arsenal yasembyeyo okuvaamu. Kati nekisigala mu Europa, nekisigala ne mu UEFA Europa Conference. Eyo nno babiri Abangereza baayiseewo. Man United egenda kusinkana Spurs. Akati era okufaananako Atletico Bilbao bye yakoze oba byetaakoze, ekisaawe kyabwe ekya San Mamés mwe mugenda okubeera fayinaali. Tuliddeko nno ne tiketi, waliwo abagenda okugula tiketi obukadde mu za Uganda 5,800. Abasajja basasula ensimbi. Naye nga San Mamés abagenda okubeeramu mu final si be bannannyini kisaawe. Era okufaananako Champions League bagenda kubeera mu Allianz Arena ekya Bayern Munich nga ne Bayern Munich yavaamu. Chelsea okutuuka ku final ne Real Betis. Jadon Sancho agenda kusinkana Antony, bombi babaazika bwazisi. Kaakati bajja kuwuliza ekiri mu Man U byeneekola ne byetaakole ku Tottenham Hotspur nga nabano bambalagana. Waakiri omu ku bo ajja kutwalira Man U ekikopo oba omudaali kubanga eno Sancho bamwazika mu Chelsea, Antony bamwazika mu Real Betis, bagenda kusinkana ku final za UEFA Europa Conference. Twadde tutuuse ku El Clasico, ye match ey'embiranye ebeera wakati wa ttiimu ya Real Madrid ne ttiimu ya Barcelona. Barcelona season eno buli weesanze Real Madrid ebadde ekuba bukubi era nga n'omulundi gwe basembyeyo bakuba zabadde final ez'ekikopo ekya Copa del Rey era basinkana mu Spanish Super Cup lwakuba match eyo bagitunda bagiguza Abawalabu bagizanyira eri mu Saudi Arabia nga season egenda kutandika era eyo nayo Barcelona yakubira Real Madrid kati egittemu omuntu. Basinkanye mu El Clasico mu kisaawe kya Real Madrid oluzannyo olwasooka era Barcelona ye yawangula. Basigazaayo match emu okukuba Real Madrid mu buli kasonda we bagisanze.
era Barcelona eraze season eno nti ebadde nnungiko mu nkola yaayo ey'emirimu bw'ogigerageranya ku Real Madrid. Kati bino ne goolo 91 ate nga yo Madrid yakateba goolo 69. Era mu kaseera nga points ziri 4 ezaawula ttiimu zino zombi nga Barcelona yeekulembedde table, singa Real Madrid ekkiriza okukubwa olunaku lwa Sunday ku saa 11 baba baleka points 7 mulamba era ndowooza ebyekikopo nga babivaako. Barcelona eyinza okuba nga bwemaliriza El Clasico eno enayo fixture enzibuzibu kubanga balina okuzanya Villarreal ne Atletico Bilbao. Bano bombi bali mu Champions League positions ez'okukiika season ejja oba kale ko bavuganya pozi alimu Kongo omuyaba ye Espanyol naye ate yo Real Madrid mu opponent besigazaayo alimu Kongo omunene naddala mu bifo ebya table. Oyinza kulaba Real Mallorca eri mu kifo eky'ekumi kale kwegamba olaba ng'emipiira giri egisigadde yesatu tegyesigika. Real Madrid eyinza ogiwuuta obuva kati Barcelona eno ekyansi gyeyina okuba essajja lyeyongereyo. Waliwo okutunulako ko mu kisaawe Wojciech Szczesny yabaddewo kasookanga Marc-Andre ter Stegen alwala era abakugu baali bateebereza nti oba oliawo ayinza obutaddamu kusamba season eno Marc-Andre ter Stegen. Yensonga lwaki tebamuwandiisa ne ku lukalala lw'abazanyi mu Champions League naye ate bagenza okumulaba nga yakomawo asotya kati ate nga tebamuregisteringa. Yensonga lwaki era ku mupiira guno gwe baasiitanye ne ttiimu ya Inter Milan teyazannye kubanga teyabadde registered. Olaba amateeka g'omupiira olaba naffe mu Uganda tukimanyi nti no Marc-Andre ter Stegen musambi wa Barcelona naye amateeka ga Europe goti ate tegamumanyi nti no bawaayo oba nti musambi wa Barcelona. Naye olowooza nti omutendesi ndowooza aba alina okutunulamuko alabe kubanga goalkeeper alina shot stopping ekiko ekyawaggulu yeetaagisa nnyo naddala mu ttiimu yeeyisanga Barcelona engeri gye basamba mu bukodyo bwabwe butangaala nnyo. Bazanya mu kugenda mu maaso balina abazanya balina talanta ez'amaanyi n'olwekyo teweetaagisa kuwa muno backup bw'agenda mu maaso kinga agyesiga kyayagala kyakola kitegeeza nti omupiira bwe gugwa era naye asigala yeesongoddeyo bw'omu nga bw'agenza okulumba okusala abantu abasatu kati ate gwe owulikika nga towera ng'omupiira ogusudde nga bali boogutwalidde bali basatu naye ate mu buzito bwa talanta yo abasatu bano badde osobola okubasala n'obayitako. Kaakati yensonga lwaki tulaba Barcelona eno ng'ensamba yaayo both nga balina omupiira naye nga bagusudde yennyininyini y'ey'obulabe eri bo nga tonaba na kulowooza ku opponent. Obulabe bwa Barcelona buli mu nsamba yaayo. Bwe kiba nga oyina ba Lamine Yamal ba Rafinha nga tekibeetaagisa exchange passes wabula bo balina kyenga yaabwe balina speed asobola okweggerako abantu bana kaakati ate omuyambako ki. Kino nno kiraga newankubadde nga Barcelona kuva dda tesamba mupiira gwa kitiitiizi naye guzze gujjamu adjustments ez'enjawulo. Mu kiseera kya Pep Guardiola baasambanga omupiira nga basamba taaki ntono omusambi nga abeera ne taaki 2 taaki 1 oba taaki 3. Ekintu kino kyalinga kigenderere nga basambira mu kattu nga balina abasambi abali press resistant nti ne bw'omuteeka ku bunkenke asobola okusiba omupiira n'akolerawo ekijaawo. Awatali space alina obusobozi mu talanta ye ey'ecreatingira space era nga abasambi bano basamba close to each other muzanyi ku muzanyi kitongole ku kitongole. Kati ku mbeera eyo kyakubeereranga kizibu okubajjako omupiira. So one of the ways of their defending mu ebyo ebiseera yali etandikira mu ball possession nga bakozesa ball possession as a way of defending kubanga ate omupiira bw'obeera nagwo ate opponent agujjawa nga bagukweka nga bagugaba okutuuka lwe batuuka ku goolo yo. Kaakati ate nga omupiira bwe bagusuula asookedde ddala okulinaana omupiira ogugwiridde ye defender asooka. Be basamo Eto ebyo baakolanga si bano Lamine Yamal ye bwajja n'akunja ne gugwa nga asika kikkowe nga gamba kaakati ate nammwe be baagula okuzibira nammwe mutulageeko. Kati ku mbeera eyo bw'etyo olabanga obukodyo bwabwe butangaala nnyo bangu baakuyitaayitamu eyo Barcelona lwakuba nti nno mu busobozi bwabwe mugenda mu maaso kiba kizibu okumalako maaki nga tebakuteebyemu. Naye ate mu biseera biri oyinza n'okwesanga Wojciech Szczesny
oba oliawo ne Mark Andre ter Stegen baali basinga mu short stopping nga basinga Victor Valdez eyakwatanga mu biseera ebyo bya Pep Guardiola bagondi ba Xavi Hernandez, Klaus, ba Lionel Messi, Andres, ba Andres Iniesta we bazanyiranga awo bagira DPK bave Mascherano newankubadde nga gira DPK ne ave Mascherano bakale Rafa Marquez bakolanga defensive work mulungi naye amaanyi ga Barcelona galinga mukulumba ewuweri ne bakuteeka mu katunga toyina mpira wogujja ate bogezaako golo netanywa nga bakupressingira ogukusuuza ne bakufubutula nga kikutwalira ebbanga okutuuka ku Victor Valdez yensonga lwaki Victor Valdez mu ekyo ekiseera newankubadde si yali best shot stopper mu Spain naye nga awangula engule eya Golden Glove ewangulwa omuzanyi asinze okumala matches ennyingi mu season nga tatebeddwamu goolo nnyingi nga ziwangula mu liigi omwali nga ba Santiago Canizares omwali nga ba Iker Casillas bolowooza nti ne baali bamusinga mu short stopping naye nga control eyo Barcelona gye yali eyinamu ebyo ebiseera nga tomala gagiyitaayitamu bwotyo era nga bw'ogiyitamu goolo enywa muli okkiriza nti neyo yandibadde yina okunywa naye nga baba bamaze okuteeka mu kattu ka mirundi ebiri akattu ak'omulundi ogusooka kwe mpira ogukukwekako toyina wogujja bw'olwana n'ogufuna batandikirawo okuharasinga okukozesa ensobi ne baddamu ne bagukuba nga ne pressing yaabwe erimu okusettinga traps ne bagira ne bakusagula okujja eno kazi gye bakutwala eri nga gy'ogenda okusuula ate bw'ogusuula amangu ago nga baddamu nga bagukweka n'olwekyo kati ku mbeera eyo olaba nga Barcelona zino za njawulo newankubadde nga omuwagizi wa Barcelona ayinza okutwalako kimu kyaffe tuli balumbi kuva dda okulumba mulumba naye mweyisa mutya nga temuyina mupiira kubanga omupiira bwe guba gugudde muba temukyalina kimulumba mube baba balumba nalabye ne goolo ya penalty mugijjukira kana akalenzi ka Pauku Basi omanyi abalenzi bano abato mu myaka balungi nnyo ne batandika mangu ne tiimu basobola ogiweereza okumala ebbanga n'omupiira ne baguweereza okumala ebbanga gwanvuko naye senga mujjukira penalty eyo Lautaro Martinez ono Pauku Basi yamutaddeko magezi ga kizeeyi singa ojjukira flight y'omupiira ogwo ne speed abazanyi bano bombi gye babadde bagenderako ne zone omupiira mu gwabadde Pauku Basi ali faster okusinga Lautaro Martinez kale Lautaro Martinez yadduse nga agenderedde ng'omulabira ddala nti amulinda kakati kano bambi olw'obuto ne lack of experience kaze byasa Lautaro Martinez kasita yayingidde entabwe yakekiisemu bwekisi ng'ateekayo kigere of course kabadde kayina okukasuka enjegere ate okasuka enjegere nga lifuta bikkawo so tugenda kulaba Barcelona ezanya ne Real Madrid etabadde nnungi season eno wabaddewo ebikuubu ebimu ebitabadde birungi mupiira gwabwe gwe bazanye season eno kakati basigazza kuwadaawadako ku kino ekikopo akati era maachi eno genda girabira mu kifaananyi ekya okugenda kwa Carlo Ancelotti tuufu Carlo Ancelotti bw'ava bw'ati mu Real Madrid nga tawangudde ekikopo n'ekimu kyangu nnyo gamba nti akasita season eri yagira naye legend bw'atyo kiba kirungi nnyo nannyukira on a high kwegamba agenda okuta ekintu ng'olaba ndowooza mu byafaayo ebyokumpi Sir Alex Ferguson ye yasemba okunnyukira on a high ng'alangiridde bannaye ŋŋenda 2013 bwakiri n'awanika ekikopo ekya Premier League naye bw'otunuulira ba legends abalala okuva awo bintu abasinga bibadde tebigenda bulungi nnyo twalaba Arsene Wenger ku birungi byonna bye yakolera ttiimu ya Arsenal yagenda okunyuka nga ne Leicester City yennyini emuyisizaamu olugaayo ng'emututteko ekikopo awo mu by'okusaaga Jurgen Klopp ayinza okuba yawangulira Liverpool ekikopo 2-2 oluvannyuma lw'emyaka 30 nga tebawangula ekikopo kya liigi naye ate okunyuka nga obadde osobola okuwangula ebikopo ebina naye mukube ekkoona bweriti ebikopo byonna ne bigenda n'osigaza Carabao eyo naye kumpi ogirabanga anticlimax wane waffe mu Uganda omuzannyi nga Nelson Senka atuuka omupiira gwazze nga akuba wonna okwetooloola mu Uganda okusingira ddala mu ttiimu ya Bright Stars season yenadde mu kibinja kya wansi oliranga ebitajja abazannyi nga gundi Hassan Ssenyonjo kapiteeni wa Wakiso Giants naye owulira ttiimu yeddayo mu kibinja kya wansi ku mupiira gwonna gwabakubidde muli olowooza nti
okusaba obusabi kuba nawulira kayagala kula transfer naye okusaba obusabi nti Wakiri Wakiso Giants esigale Senyonja nyukireko waggulugguluko Wakiri ku lw'ebirungi byakolera muli kugamba kigira mu humanity kigira mu fair play naye munaye gw'omupiira si bwe gutyo bugukiriza so ne Kalancheroti akabanga kamaze mu Real Madrid awangulidde ebikopo 15 mulimu Champions League 3 ne La Liga 2 naye batubanga tukimanyi nti no season eno agenda kunnyuka emirimu gya Real Madrid nga talina yadde akakopo bw'ogendera ku muteeko gwa fair play olaba ng'omupiira nagwo sewo oluusi gujja ne gubeera unfair oba guli fair nti gukuwa obujulizi olwa effort gy'otaddemu gwo ne gukuwa equation yaagwo nti kakati bw'oba okoze kino na kino ng'okikoze bw'oti ekikijyamu kye kino either omupiira gwa mazima nnyo nti gwo gukuwa ekijja mu effort gy'otaddemu oba guli bubeeza unfair guyinza okusalawo okubonereza either way mwe tugenda okulabira match ey'olunaku lwa Sunday kubanga mu butuufu Barcelona singa ekuleka points 7 ng'esigadde emipiira 3 kibeera Kalancheroti bayi okujjako ndowooza bakyakubayo si kyakyala engeri gye bagenda mu Club World Cup oba oli awo naye Club World Cup yo nayo nzibu bayiseeyo abo abakozeeko obulungi mu myaka 5 egiyise mu Champions League kyakusanga eyo omupiira nga mungi muzibu ate ne tiimu nnyingi birimu ebibinja birimu round 16 birimu quarter final birimu semi ate abanene bangi abaliyo kati omuteeko omulala mutiyinza okulabira match eno ye Lewandowski ne Kylian Mbappe yakajja Bungereza ne mu myaka of course ne bumanyirivu Lewandowski yasingako naye bano balina embiranyo ku pikiki oba kale gwe bayita top scorer kubanga Lewandowski alina goal 26 ate Kylian Mbappe alina goal 25 mu season yesooka mu Spain nga ne season yasooka ne yuga ne bitagenda bulungi olowooza nti nno asindikiriza nnyo legend Lewandowski ne Lewandowski ennaku ezabadde mulwadde era twamulabye nga bamuyingizaamu ne ku mupiira gwa Inter Milan mu semi-final za Champions League omupiira gw'okuddingana mu kifo kya Ferran Torres naye bamulese ngeri ya ndowooza yakubuguma mu bubugumu kuba bamulese mu dakiika ya kumpi ya 90 n'olwekyo ndowooza ajja kubeera fresh enough ogezaako okwaŋŋanga back ya ttiimu ya Real Madrid ku lunaku olwa Sunday lwakuba nti nno Barcelona tekweyunuza emaze okulaga nti nno ttiimu yonna esobola ogiteeba mu goolo wonna oba waka oba ku bugenyi Barcelona esobola okuteebamu naye ate ne Barcelona naye eraze kebeere waka kebeere ku bugenyi osobola ogiteebamu n'olwekyo kino kikola either way ttiimu esinga okwettanira okulumba Barcelona ne Real Madrid bwe yaleeta front 3 eina Rodrigo Goes, Vinicius Junior ne Kylian Mbappe kwoteeka ne Jude Bellingham abawerekerako awo nga Barcelona eina ono omulenzi gundi Lamine Yamal baina Rafinha baina Robert Lewandowski nga ne Dan Olmo abavaako emabega mu classic number 10 olaba nga front 4 eyo nyangu yakuteeba mu buli ttiimu yonna naye ate bw'otunulamuko mu kuzibira ate Real Madrid oba eriko kalekaleko wadde basalika naye waakiri bali solid defensively osobola okusonga ku mannya ag'ababaaka naye kakati yo Barcelona bo n'ensamba yokka ne bw'obanga olina baaka mulungi nga Barcelona esamba bwetyo era mugiyitaayitamu ne baaka musajja watu ne baba bamuwaana era naye basobola okumuyitamu kati awo front 4 eno egenda kulabika etya mu kuyiikiriza n'okujojobya backline ya opponent front 4 ya Jude Bellingham Rodrigo Goes Vinicius Junior ne Kylian Mbappe nga balumba Barcelona then ne front 4 ya Barcelona Lamine Yamal Rafinha Lewandowski ne Dan Olmo nga balumba baaka eya Real Madrid akati wano ndowooza atebe nyingi yawangula ekyo tekyetaaga na magezi mangi ne bwe zibeera 3-2 oba 3 yawangula naye ndowooza abasajja bano bagenda kulumbagana buli omu alumbe munne bwe mutaabeeremu kudiibuuda mikisa mpira guyinza okubeera mu gooli nnyingi ddala so ndowooza eno y'emu ku matches ezigenda okukwata omubabiro mu liigi ez'enjawulo okusingira ddala mu liigi ey'e Spain ba Giants nabo abali mu bifo eby'ebikukujju nabo balina okwongera okwerwanako Man United eri mu kifo kya 15
Saint-Etienne abakawangula ebikopo bya Bufaransa 10 nga batukako ne ku final za Champions League 1976 kati be baddiridde omusembi. Saint-Etienne yanditayo okufaananako ne Montpellier yesembedde ddala mu French League 1 omwali abazanyi ba Lola Blanc ba Eric Cantona ba Roger Milla ba Carlos Valderrama musajja yalinza le Colombia nga ino bubiri bweru nga ziringa envi ba Olivier Giroud ereno ye timu etaddangayo mu kibinja kya yemukweze zitaddangayo mu kibinja kya wansi mu ligi y'e Bufaransa ne kati yesembye ku bottom okujjako Dortmund yesitudde mu awo naye season batete gigendedde bulungi lwakuba weekend eno bagenda kuzenya Bayer Leverkusen yinzo basumulula naye wakiri baliko mu kyokutaano AC Milan naye gezezaako okwegaganula eri mu kifo kya mwenda nabo batandika bubi nnyo. Valencia yazze paka mu kifo kya 12 lindowooza eddayo naye sembeddeko. Sevilla bali mu kifo kya 16 mipiira 3 mwenda bakawangula ku mwenda gyokka esi Sevilla gye tumanyi. So ndowooza okutwaliza awamu bwe mutyo mugenda okulaba emipiira mpozi ndowooza ne Arsenal kuba fair play yabasajja mujja kuba wa God of Honor mu we salute aba Liverpool nga mukyadde ku Anfield lwakuba nti ne banabakubirayo Man City ne bwe ne wangula tesobola bajjayo kubanga mugisinga goal difference mujja kusigala mu kyokubiri naye abasajja mu bawe salute yaabwe bafande ate mwetegeke engeri gye muyinza okulwaniramu ekifo ekyokubiri baleme basikawo. Kale weekend okutwaliza mbwe nti bwenjirabye kambagalize weekend ennungi mweraba.